ndigula kalungi yagula enkejje empumbe mbebaza nnyo entakera era ne mbagamba nti olumbe olwandibase kale lutte enkejje mu nnyanja n'omunaku yeegulire era yeeriire bannange ensi yeggera ennyanja nsuuleyo omuya kyekyaloberanga abalunnyanja okwambuka e Buganda era nsi yeggera ennyanja nsuuleyo omuya kyekyaloberanga abalunnyanja okwambuka embuga. Baganda bange bagamba nti munnange obwennyanja si bwa ttaka nti bwogwa oyimuka n'olw'ensonga ey'obulamu buzibu nnyo ate era nga bulijjo bagamba nti n'omunafu addiŋŋana akira omulima nabbimbi nange nsazeewo nziriŋŋane ogwo gwe nagunjukira ng'omusimbu eyagunjukira ekigo. Amannya nze Kanoonya Juma tuli balangira abava e Bukerekere tweddira Mamba Kakoboza akabbiro Ggongolo Nakawuka tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro n'olw'ensonga eyo nze abatabadde kubanga omunafu atabaala mulima. Nate nzize ne Nazzikuno w'olunaku olwaleero era nga Nazzikuno w'olunaku olwaleero akutuusiddwako mukadde waffe Kawembu Kenneth omusamize omuto omusajja yekka Munnayuganda eyatandika essabo ly'obusamize mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza ng'alina omulamu ogugamba bwe baba nga Abangereza baleeta e Uganda eddiini yaabwe ate naye kaakwata essabo alitwala e Bungereza obusamize butandikiraawo nabwo okutabaala amawanga. Weebale nnyo ssebo Kawembu Kenneth omusamize omuto e Bungereza. Nazzikuno w'olunaku olwaleero akutuusiddwako Kawembu Kenneth agamba ndi ku lyato. Eryato lino lyendiko Nazzikuno ng'eryato lino mwentudde eryato lino nga balitadde nga we baliteekanga ku nnyanja ne baliteeka ku nnyanja. Ekikolwa ky'okuteeka eryato ku nnyanja kwe kwayitanga okugwiriza eryato. Eryato bwe babanga balitadde ku nnyanja wabangawo emikolo miyitirivu nnyo gye bakolanga ku lyato era omulundi eryato gwe lisoose okugenda ku nnyanja nnyini lyato yaddanga yeewaka ekiro ekyo ye ne mukyala we ne beegatta mu kikolwa eky'obufumbo eryato omulundi gwe lisooka okugenda ku nnyanja nnyini lyato awamu ne mukyala we baddanga yeewaka ne beegatta mu kiro ekyo ekikolwa ne beegatta mu kikolwa eky'obufumbo ng'ekigendererwa ekyo kye baayitanga okukuza eryato lino liwangaalire ku nnyanja lireme kubeera nga likola kabenje liyiwa abantu mu nnyanja oba ng'eryato likubwa embuyaga y'ennyanja oba ng'eryato libbira era eryato eryo omusajja kasita yamanya nti eryato lye likyali ppya ku nnyanja ekiro ekyo ng'ateeka okwegatta ne mukyala we ekikolwa kye baayitanga eky'okukuza eryato. Bannanga omuntu asomesa okutuuka wano bannanga asaana ki? Naye nina kyensaana naddala mmwe abalaba nti nsaanidde okuwagirwa ye nnamba y'essimu ebeera okwo muwagire ekyombo ky'enteekateeka za Kanoonya atannafuuka mmemba wa Kanoonya Project naawe yita ku nnamba y'essimu gy'olengerayo ku screen eyo eya Kanoonya Juma bw'oba osinziirawa oyingire muwagire ebintu bino muwagire guno omulimu gw'obwannakyewa gwe nakwata okujjukiza ebyaliwo n'engero zaffe ezikwatagana n'obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe ng'Abaganda. N'olw'ensonga eyo Nazzikuno olwaleero akutuusiddwako Kawembu Kenneth omusajja Munnayuganda eyatandika ogw'obusamize ng'agukolera mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza era nga gye yateeka essabo ng'asaasaanya eddiini y'obusamize e Bungereza. Njagala mbagambe ekintu kimu tujja kuddamu tugane entalya ntawongwa zibakubi